jako akawuwo. Ebyentambula bisanyaladde ku State Square mu kibuga Kampala mu Nago Forward Christopher Aine wamu ne bane babadde balaga butali bumativu bwabwe eri gavumenti olw'engeri pulezidenti gyasasanyamu ensimbi ez'Abannayuganda ng'aziwa abantu ab'olubatu so nga zandiyambye abavubuka abawolerako ddala abatalina mirimu okubaako kye bakola. We as the leaders of Rise for Peace, we are launching our revolution today, and we are saying enough is enough. Anything that needs to be done, we are going to be it. Bano bagamba nti bazadde baabwe balwana mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza naye tebafiiriddwako wamu n'ebbula ly'emirimu erikudde ejjembe mu ggwanga. Bajjajja baffe balwana alina kyatujjukira tuterokuzimbira agenda kajja ekikunyu eyazimbye ajja kakasowayo tumutwala pulezidenti Museveni kuno tukyusizza uganda yaffe ayimuse tunyigiriza yamutandika babiri ne muwozi nembeera ine lwaki oluvannyuma poliisi okuva ku CPS negeeza okugenda nabo mu mirembe kyokka ne beeremera nga bano bayimiridde mu luguudo wakati nga tewali mmotoka etambula. Poliisi bw'erabye bajeemye kwe kuyimbula abasajja baayo abalala era bano basanze akaseera akazibu okubagombamu obwala. Kyokka poliisi basinzizza amaanyi n'ebawalaawala ne batwalibwa ku CPS n'ejjako n'omukubo ekyambe ky'abadde ayina nga batambula bawera nga bakooye embeera embi. Omwogezi wa poliisi ya Kampala n'emiriraano Patrick Onyanga ategeeza bannamawulire nti Aine ne banne babadde bagala byanfuna era nti bagezezzaako okutemula n'omu ku basirikale baabwe nga beeyambisa ekiso. Ne basalawo nti bakolewo akatiisa okugamba nti tugende tukuba abantu tukuba abasirikale naye kyetumanyi byanfuna tumaze okubakwata tugenda twabaguddeko omusango gw'okukuba abasirikale n'okugeezako okutemula omusirikale omu kubanga omu abadde alina akantu kano oyinza okulowooza nti omuggo naye si muggo. Ono agamba nti buli ayagala ebyenfuna atuukirire bekikwatako so si kuvaayo ate kumalako balala mirembe. Oba oyagala byenfuna waliwo enkubo nnyingi gy'oyinza okukozesa okutuukirira omukulembeze w'eggwanga, si okuddaawo nti kangende nkole ekitiisa nkuba abantu nkuba abasirikale titugenda kutuula naffe kati tumaze okuteegera kyemuli. Onyanga ategeezezza nti kubakwatiddwa kuliko Aine Christopher, Byansi Daniel wamu ne Sserunjogi Kenny. Christopher namumumanyi waliwo Byansi Daniel ne Sserunjogi Kenny bali wano mu kadukulu kaffe ku CPS tugenda kukola ku fayiri yabwe tubatwale mu mbuga z'amateeka. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. We are really tired. We don't want to kill people. We don't want anything. We are tired completely.